Musiza nnyo mukwano gwange atambula naffe ebiseera byonna nga tubaawo ku lulwo okwagala okuba nga tukutuusaako ebinovu ebirala ebyo weetaaga okuba nga bw'oti omanya eno ensi okuva we tuzaalibwa paka gye tufiira bingi ebijja mu nsi nga tetubimanye kyobola bakugamba nti n'okuyiga tekukoma aye ne bagamba nti omuto ssebo akuba omukadde n'abyebya tolaba Matayo agenda okukoona obukoonya emyaka 28 abwatuuka okuba nga atuuza mu ab'emyaka 5 myaka 6 nina bakadde bange bali myaka 7 naye oli yaŋŋamba nti mwana wange ondeeterako ddi ku mwana oyo mulabeko ye kwe bagamba amuyita na mwana alabanga kwegamba si kyeyandibadde asuubira mu mwana ow'emyaka egyo okuba nti atuuza omukadde w'emyaka 7 n'awuliriza ensonga ne yeewuunya n'abuuza nti ddala omwana ono ki ekimulimu so n'olwaleero yensonga lwaki ntusobodde okuba nga tujja ne mwami Matayo omulanzi ate abeeko oba oli obubaka obulala bw'ateekeddwa okuba nga atusibirira n'okwongera okuba nga twetegereza ensi nga bw'eri kamusaba asooka akubuuzeeko oluvannyuma tusimbule. Muli mutya kansubire muli bulungi leero tukomyewo era n'omulundi omulala nga tuli wano okwera obufuuti naye amatikira bwe ganaavaamu tujja kuba nga tutambulamuko nga tukolera mu bitundu ebyenjawulo ebitundu wano ebiri mu Uganda nga temubimanyiiko naye ate nga birimu ensonga so tujja kuba tutambula amanya Matayo tulina omujuni ow'ekagati Matayo tulina omujuni ow'ekagadi omulanzi kale nno ekigambo omulanzi kiva mu kigambo okulanga omuntu omulanzi atubuulira ebiri laikire okuba nga bibeerawo waliwo abantu banjaga ne kati yo simulogo eyebeera ndowoozayo mukama katonda yatuwa emitwe olaba naffe abamu tulina bye tulanga bakalule omuntu n'omugamba gwe nkubuulire nina gwe nalangira namulanga namugamba nti nkubuulire mukama katonda akusaasire naye kusinzira bwe nkulaba omulimu gwe yali akola namugamba omulimu ogwo wenywezi ne mwezi gumu bayinza okugoba mu sabbiiti 3 baali bamugobye era yamaliriza agamba kalule mulogo naye teriba ddogo waliwo okutunula kwolaba ku muntu n'ogamba ono mulaba alimu engalo tayinza kuwangaalira mu basajja abo kubanga bo tebagumiikiriza nosensi yonna ati n'obeesinga ku ekyo omuntu n'omugamba Matayo byalanga tabiranga nga ye naye munnanga alanga ekibabeera bamulaze mwami Matayo ng'omaze okulamusa ku bantu nsaba mala okuba nti nkutuusaako obubaka okuva eri ewaffe Kawempe nze ndi musajja w'e Kawempe era mpangalira ku Kawempe Mbogo kitegeeza ffe abali wakati mu kalulu aka Kawempe North okujjuza ekifo ky'omugenzi Ssegirinya Muhammad twali ffenna n'otuuka okuba nga ow'okulabula naddala gavumenti ya Museveni n'omugamba jja abajja ati mu bintu ebyo wenziramu bbala bayoba bawulira ebiddako muzeeyi Museveni tonyiigiranga njagadde okuloopera nti akalulu katambula bulungi tekyali bajja ati wabula poliisi eya bulijjo gye ndaba twabadde ne lukuŋŋaana lwa Kyagulanyi wali eri e Kawempe Mbogo ku muzikete lwatambudde bulungi namungi w'abantu nga teri wajja ati yenna kusebe njagadde kuwa lipooti ekwata ku Kawempe nga bwali. Omanyi nze siri wa byabufuzi naye kyali kisusse mu bufunze nti ne gavumenti yennyini yali emenya amateeka wakati ffenna nze mbeera wano naye sirwanangako sikozesangako maanyi gange mu bubi naye nga nsobola just neteekateekera ekyo oba object yonna eba ennumbye oba okwesasuza poliisi kyeyankola naye eriyo ekintu kye bakola n'owulira nga mu butuufu nga tolinayo mwanawo tolina kinaye ng'olaba kikunyiga so saawa zino kati gavumenti tekyayogerwako bubi bwe kiba nga kyatambudde bulungi abantu balyoke kati awo ye democracy Museveni gyo nabadde ndabaawo ng'ayogera ku lunaku lw'abakyala nalabyeko obuvidiyo bwa mirundi 2 nga wamu nga awaano bayabadde ambasada wa Netherland Sweden yabadde ambasada wa Sweden mbo yamukakasiza nti wano tulina demokrasiya tukimanyi nti naffe tumulina era Museveni todamu kuwaana muzungu tukimanyi nti tumulina naye ate system ey'obuli bw'enguzi obugayaavu mu mirimu yebikyankalanya democracy
n'abantu bakozesa anti nze luli emabega nali nkola ngamba nti saawa zino bayinza okutuwa ekintu bayinza okutumya ekintu ebweru nga kizenga donation bwekituuka ku URA owa URA ajja kubeera eri mu office bwawula nti kijidde mu manya ga Matebe Foundation ajja kukikuba omusolo ng'amanyi nti Matebe Foundation biliyoniya bo tebatravelinga tebatambula kati ye kimugira mu mutwe kyakola then awo nagambira nti wabeewo omukozi wa gavumenti ampaayo report oba ka footage nti Museveni atutte mu office okumala omwezi olwa n'essaawa ya leero ali eno side za 40 ali mu travelinga kati yagenze already ekimanyi yagenzeyo okutravelinga side za 40 ali mu campaign naye azikola mu magezi kati bya magezi era omuntu nabagambye ensi gye tulimu omuntu atategeera ojja kusooka odde ebbali era tuyinza n'otuuka mu kuluna nga temuze mukudda mu bino byokwakuleekaana kukwata kuba ebidomola kutambulira mu makubo nti bulakakuntu babikola mu ngeri ya magezi eri invisible guno mulembe mulala nnyo kati guno gulimu magezi mangi campaign zitambula naye abasinga bo balowooza tizijja kubeera nga zenezeekawo mpese bwe kiri so nayogeramu ne Museveni oba n'abantu be ne baŋŋamba tetoddamu kutukuba bwotyo lwaki tewatugambye nga tobiise ku mpewo wabanoonya bakunoonya be balina okunoonya ne mbagamba mwe lwaki mwabikoze mu mawulire kubanga ekyo kikolebwa omanyize nakola research n'abantu abatta bakaweesa baani abo bonna mbamanyi n'aba abatuma n'ensonga kwe zaava bonna mbamanyi lwakuba kisobola byogera wano naye ne mbagamba nti bwe munaakolanga ekintu nga kiswaza Uganda mu mawulire nange nja kyogera nga bwe mukikubyewo nange bwe njo kibakubirawo kubanga bwe banaabeera eri mu bazungu oba ekintu kyonna omuntu okubeera n'empisa toziraga bazadde bo oziraga abantu bonna then kwe basinzira ne bagamba omwana bamubuulirira naye gwe tosobola kuddaawo n'ogamba omwana wange namubuulirira olw'okuba akulaga empisa ate n'atuuka eri mu bakulu abeeri n'atandika okubba okwemura so aba teyabuulirirwa ekintu teweesiima bakusiima wekka kati saawa zino akalulu katambula tewali mbeera mbi kati oba simanyi oba abali mu gavumenti kati engeri akalulu gye katambulamu muwulira bubi nga bantu bakanoonyeza mu mirembe nga bakanoonyeza mu mirembe kati katambula abantu bajja kulonda bulungi tewali buzibu bwonna naye luli amaanyi ge mwanikozeseza agasembayo ate ge mwaleeta ne mu kalulu aka MP kati olwo aka pulezidenti kandibadde katya kitegeeza oba oliawo Museveni yandisabye ku Putin nuclear agangenda mu kalulu munjazekeko ku nuclear anemesa gikube nfe naye so ensonga lwaki ngambye nti baali balaze amaanyi mangi ffe tusirika eno ensi olw'okuba nti omuntu bwe bagamba ab'amaanyi waliwo ebigambo bibanga wish bagamba nti pulezidenti yalina amaanyi naye nga waliwo abamusinga kati bwabeera n'amaanyi ffe tubeere naki just ffe tukuba kusirika busirisi naye nti okusaawo emirembe ensi kati etambula bulungi era Museveni kaŋŋamye nti wakoze omulimu naye nina omukyala gwe nabadde mpulirawo bakambawo ka vidiyo ako mu kawulire muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana naye taata buli kyoleeta bakitwala siwulidde bulungi kiddemu muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana naye taata buli kyoteekawo bakitwala taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba omukyala oyo ku byeyogedde nandisabye pulezidenti okiteekese mu nkola ogamba nti sente zijja ne bazibba nze mbeera wano neŋŋamba nti naye Museveni emisango egiri ku CID egiri mu kooti abalamuzi lwaki tobakyusa oba lwaki tobagoba naye
abantu omuntu ayinza okuba nga alina ekintu kyayagala nga n'omusirikale wa wansi akisobola okimalirira naye buli kimu lwaki temukopa ebyo mu FBI oba mu polisi za America mukopayo obutujju kutemura kurumya abantu lwaki temukopayo birungi nebukya ku makya noga nti omusirikale yena bw'olaba ekintu ng'osobola okukola fayiro kubanga teri musirikale agenda kukola operation nga tasomye teyetegereza kintu kubanga bwe basookerwako n'awandika fayiro netuuka ew'omukulu n'assaako busa mukono negenda mu kooti so obusonga obumu eri omuntu ayinza okuba nga nti oba ambulance ya gavumenti bakubye yeetaaga ogenda okimma omulwadde nga waliwo ow'eddaala erisookerwako nga naye asobola okugamba nti mugende mukime omulwadde oyo atafa naye ne bassaawo bisisitemu ebyekiyaayi nti tusooke tulinde azivunaanyizibwako bwaba mu Nairobi kitegeeza bannayuganda bajja kufa mujafa nga muzaala nga mukyalinda alina okusalawo aliwa ave Nairobi ajja amuwa olukusa kyokka nga noono bw'asalawo kisobola okukavalinga obulamu bw'abalala mu bufunze nti abantu bangi bazze nga bafiirwa ebintu byabwe lwakugamba nti tulinze abaavu okitegeera so mu miranga gyange tuludde eri emabega nga twogera ne tuleekaana kanyongere okwebaza tekibangawo okola ki nze nazaalibwa nga amanyi mu nsi muno nze mugezi nzeka naye nalabyeyo ku bagezi abansingako abalamuzi abalangiridde nti leero enguudo zonna baseka amanya g'abaddugavu ekyo wakirajaniranga nnyo ekyo kyanumyanga nnyo omutwe nga ndaba kalinga kanyomu kati ntandise okulaba nti tuze nga tufuna obwetwaze nno kati abanaddiini mu abasigadde okulangirira nti kati naffe eddiini engeri bapapa gye mulimu babisiyaga katufune paapa waffe twetongoze okategeera kati kyekisigadde era njagala abaddugavu mu 2027 kijja kuba kimaze okuteekebwa mu nkola mulina okulangirira bwe baleeta ebisiyaga mulina okubidduka ne mulangirira ekituufu nti twesobola kati abalamuzi kye mwayogedde nali manyi omulamuzi omu mu nsi mu Africa yonna bwe bayita Massa Koome eyasalawo obukulembeze bwe Kenya nga tatyamu n'akamu era nze nali ngamba nti ne bwe ndifuna omusango nga njagala gwoza bwe mba mpita okuva e Kenya kubanga abalamuzi ba wano bonna bafuuka bali ba ssente tebalowooza ku baddugavu naye ngenda banoonyako abo abasazeewo ekyo abagambye nti gana amakubo simanya William Street, Leicester Street, Batoni tetubamanyi na kubamanya babakuli bakingirewo paadi obireetawo ng'abo be bakyasinza okutta abantu so abalamuzi abakoze ekyo ne ku mukolo mbayisi kati mu mwafuuse nabaddugavu abalungi tukkiriziganye mwaye matayo ebyokwogerako abirina ate nga leero tulina topic egenda okubanga nneneko naye nga sinabajje mutwalayo njagala mwe matayo okusobola okubanga nkutegeeza ala abantu abankwira beewuunya mwe matayo yatugamba ate omusana mungi bbugu mulingi aye tulaba enkuba now omusana gwaka era omuntu atanabategeera nti omusana gwaka gwase ebbanga lyetwogeredde nze ngambagamba nti buli kintu mukinootinge kati munootinge kana akasana ka January kase naye ate n'enkuba bwenejja nze nandigambye nti Barandi Road abalina abapangisa nga mwandiyagadde okudaabiriza amayumba kati mukikole kati tekeko bulite empya obuyumba mu bukube plaster mubuteekeko amayinja bunywerere ddala kubanga n'enkuba enejja kati tegenda kutonya nti amazzi guno omusana nabagaa tegujja kwaka nti musana bwogusigala gwokya wabula ebbugumu eri gubaamu bye buzibu kati nankuba ejja tejja kutonya nti nkuba mpitirivu wabula omuyaga ogenda okubeeramu bwegugenda osinga okuba omuzibu emmotoka ezimu zijja kubanga zitambula nga ebbaati liva ku nnyumba ne ligwa mu ndabirwamu y'emmotoka n'owula nti baati livudde waggulu lissa abantu ennyonyi ezimu bwe tunaatuka mu sizoni y'enkuba tezijja kusobola tambula
chokanga ne musana tezikola kikugamba zo ziringeza kolimidwa complete omusana bwe gwasa nnyo n'otubulira ebizibu ebivuddemu ate n'enkuba bw'eneetandika n'okujjira mu embuyaga era ebyentambula mu bbanga bigootaane nature naye ejja kugira mu carbon oxide kugamba nga bw'olaba nti abaddugavu nga bwe tuli nti omuntu ajja kunyonyola omupiira gwonna gukuteere wali ate bw'atuuka mu lutalo gambe ono ye mu lutalo ate kafulu naye nga tisi mujaasi tamanyi nabo bakookinga mundu just nga ye akimanyi bumanya kati ne mu disaster ezijja buli kimu kijja kuba kivuganya kine waakyo nti omusana gwalase ne gusaamu ebirungo byonna ate enkuba yatonnye emiti yasiguukuludde giri ennyumba yatute ziri so muleke kubeera mu bugumu ne mwekolimira enkuba ejja era n'amakubo agamu abalina bu bizinesi nga buliraanye amakubo mugende mpangise walala oba balandiroodi basseewo ebigundi ebiyinjayinja ebiziyiza enkuba obanga bu step bro obuziyiza amazzi nti ne bweganabagazi teganayingira mu njuga gyayitawo bugakirire enkuba era bweneba etandise bangi abajja okufa bekaseesa bwetaaga kusabirira ddala gavumenti mugigambe ekole ng'obudde bukyali abagamba ekubo lya wano erukaya lukaya masakaloti awo wonna awamu enkuba egyatonyanga ng'amazzi gamala wiiki mukubu wiiki namba so mumanye njagala like nga bwe mbagambye nti kati Museveni ali mu campaign naye azikola mu ngeri ya invisible mumuli eno mulinze nti ebimotoka bijja kuyitamu ebidongo biyitemu barangirire muwe Museveni ye eri ali mu kikuba akikuba mu ngeri ye njagala kutegeeza nti emabega eyo era watugamba ku nsonga y'ennyonyi naffe tukirabyeko ennyonyi empitirivu ezigudde ne batandika okukola investigation banoonyerezi balaba akabenje kavudde ku ki naye ekituufu kiri nti alipoota ezivaayo za matankane tebatuuka ku kinyusi emirundi emingi babadde nga batugamba wawadde mechanical problem engine failure bikoze bitya naye kati ennyonyi alipoota zibafulumye bagamba katongere okwetegereza nga kikwatagana kiri kyewatugamba nti zijja kugwa naye nga n'ekisudde nga tebakitegeera njagadde kuloopera nti mu ggwanga erya America Pennsylvania waliwo ennyonyi ebaddemu abantu babadde 5 nnyonyi ntonotono naye bwetyo bwe kikoze neetuuka okubanga egwa eyingiridde amayumba g'abantu era ekibaddeeyo ebadde zahama yembeera ekyatambula saawa zino bw'oba okyogera omanyinze abamu bampeta omulalu nina kyenjagala okusomesa abantu naye nga message eno waliwo pasita omu gwe nabadde ndaba nga njogerako nga pasita oyo agamba nti ebimu mbyogera tebabiraba saawa ya leero abadugavu nze nabagaba buli kyenayogera nga mukinootinge kubanga mujja tuuka ekiseera mukyetaaga saawa ya leero kansuke mbagambe kino Abamerika baatuula omanyi mmwe mutegeera ku ebyo Omumerika byabawa byemulina otegeera wabula mwe temutuula kulowooza kintu kyosobola kukola n'okifuna mu myaka 5 Abamerika baatuula ne bagamba mu sisitimu eyo kyava ku Michael Jackson waliwo n'omukyala eyafa yali Black American yali ayimba nyimba ziringa za Celine Dion omukyala oyo yafa 2012 yali w'amaanyi nnyo ddala baatuula ne bagamba nti audience ebeera n'abantu kambawo ekyokulabirako saawa ya leero Omumerika yatula n'agamba nti kati Kyagulanyi nti alina vibe mu opposition nti obe Uganda yonna agikankanya mu opposition ne bagamba nti singa kukya ku makya Kyagulanyi n'afa kitegeeza opposition eba ekoze eki eba eweddewo kiba kizibu okuddamu okukola ku ssente ne babala nti n'abantu abatambulira ku Kyagulanyi abamulyako opposition abantu begasa abantu beyamba kati ne batula ne bapulaningira ba celeb ba Rihanna ba nene mu gavumenti ba makaniko baba professor baba doctor baba comedian ba film star bwe batyo ne bagamba nti kati ne bakuleetinga n'abakulembeze nti kati Museveni tusobola omukola mu kopi 2
ne bwagenda mu ddwaliro eri Uganda nesigala nga efugibwa president duplicate. Okay. Kirabika kyenjogera kya bulalu naye n'abakulembeze babakyusa. Katukiriziganye batayi bange Mwai Matayo nsooke embeere nga lwakiri muwumuzaamu katono nnyo asooka afune ku lwendo lw'amazzi ate mala okubanga nnyamba gwe atawankana n'obulamu bw'ensi eno n'obeera buli kadde mu byasengavuddemu nga zeemu. Leero njagala kutandikira ku basajja bannange nti mmwe abasinga okwetaaga kopa n'okusinga abamama b'eggwanga nkyeddamu nti abasajja mugenda kwetaaga kopa nnyo. Gw'atannaba kubanga ofuna kopa yegwa kati akaaba ensonga z'omu kisenge obunafu bungi waaka n'afuuka waaka waaka n'afuuka waaka n'otuuka okukubira kalule musawo kiguweekakasa kalule mukyala agenda nenkulagirira n'ogenda ne balikuwa n'otereyamu sabbiiti 2 ate n'omala n'oddamu kwegamba ne bifuuka byasengavuddemu nga zeemu. Lwaki? Nti bakuwadde eddagala era nga lisobola okukutereeza naye olw'okuba nti ekizibu ensibuko yaakyo tokitegedde n'akujjanjaba tagitegedde y'ensonga lwaki nti muddamu ne musigala nga mukaaba. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo nti mujja kwetaaga kopa lwa nsonga essimu zino ze tukwata n'okwata essimu emu n'okwata ey'okubiri n'okwata endala gana amasimu gayina radiation egavaamu. Kino njagala mukwano gwange gwe nnyini genda ku Google teekamu ebigambo the danger of phone radiation. Ekyo kyenkusaba ky'oba oteekamu ojja tegeera kyenkugamba the danger of phone radiation. Ojja tegeera obulabe bwe tulina nti nga bakugaana okuyingira ruumu ya x-ray abasawo ne bagamba puliizi guno muliro tojja gusobola. Radiation ya x-ray gyetuuka okubanga efulumya ezo rays ze zikuyingira ne zikosa. Kati olwokuba radiation eva ku ssimu togiraba n'amaaso go olabanga essimu kwegamba eri safe ennyo gy'oli naye weetaaga okuba ne kopa akuyambe. Eyo radiation egenda okukuba amasannyalaze g'omu mpale kankyogere bwe ntyo bwe kuba amasannyalaze g'omu mpale kkiriza gaana ojja kutabaala abasawo nga balikuwa n'olinywa naye nga buli kadde oddamu n'onafuwa kubanga obuzibu buva ku ssimu naye ng'ate tomanye. Abakitegedde mwandibadde mukyanguyira mikwano gyange mwetaaseeko embeera mufune kopa ono agenda kubanga abayamba. Kalebo omulaba ne kakopa kana akaba bidde nga Mwai Matayo akamugambye nti kateeke ku mukono ate ne kumulala ne nteyawo kakopa akalala kano ka bbulu kano ka bbulaka munnange tekuba kwejjalebya si lwakuba nti kalule musajja wa masaali naye lwakuba bayategedde obukulu bw'ekirungo kibayita kopa na butebo kigenda okubanga kituyamba. Kati bw'abanga kopo yakwata eggulu liri kopa n'atuuka okubanga akwatagana amasannyalaze g'otegedde yoyo kopa era mu ngeri y'emu agenda otuyamba okwata ebisiraani n'amalogo. Bino nno wembikugamba gwe kitatuukangako yalowooza nti neeyogeza naye kimanye nti abantu bangi batandise bizinensi zaabwe ne zifa. Olina atondawo mudaala mu katale banne bakola ye takola. Olumu wayinza okuba ng'oliko ebisiraani byo Mungu yasinga okumanya. Olumu wayinza okubaawo omuntu akikola lwaki keefuulaako omutawana lwaki katuyitako nnyo. Njagala obeere ne kopo n'agenda kukumalira asiimolewo ebikoleddwa ate akuyambe n'okugaadinga against ebirala ebyandibadde biyinza okuba nga bikukolebwa. Era bw'onoobeera naye nkakasa bulungi enjawulo mu bizinensi ojja tandika okuba ng'ogiraba mpola mpola bwetyo ng'eddamu okuba nga mukwano gwange ebbuuminga. Kopa tumuyina nate gamba ng'obukomo buno bw'otegedde obw'ababedde bwe buno era bw'olaba obukomo obw'ababedde tuyina ono bwemu ku bukomo mukwano gwange obutandikirwako. Bw'otobeere n'obulwadde obwa sukaali n'obulwadde obwa pressure n'obulwadde gamba nga obwa kamunguluze n'osigala ng'oli kiki ono kopa yagenda okuyambako ebyo mikwano gyange. Tubyogedde ebbanga ddene nkakasa bakitegedde gwe atasobodde kubanga lwakiri osiba weeteako akakomo kano oba obeera nako osobola okuba ng'otwala empeta gamba nga zino zitwajja e Misiri gula mpeta obeere nayo. Abakyala osobola okuba ng'ofuna necklace eno gy'oba weeteekamu obeere nayo. Osobola okuba nga bw'oti ofuna lwakiri buno bu earring bwa kopa bugenda kubanga bukuyamba. Osobola okuba nga mukwano gwange osibako busibi kati nga kano tekaba kakomo nga buli kaba kalala. Osobola n'okugamba nti kanfune buno bwe tuteeka ku bigere obuyamba abakyala naddala okuregulatinga flow of blood n'ebiringa ebyo.
mwe mikwano gyange abalina ennimiro zammwe omusana gubatawanyiza nnyo emabegakaawo naye tegubatawanyiza kyekimu nate nga bw'oba wafuna akakupa kaffe kano ak'omu nnimiro n'okateekayo nga tuba tukulagiridde ne bwe guba yadde gwase nnyo tegusobola kukusanga ogukosezza abalala kibaamu enjalu kuba kano mu butono bwako nga bw'okalaba kakola ku eka emu naye kakomyawo obugimu bw'ettaka gwawerako ku nsimbi osobola okuba nti ogula ssaawa ya kopa amasaawa tugayina ag'abamisaako n'ag'abakyala osobola n'okugamba nti aleka nfunire ddala engabo ya falaawo tuyina engabo eno gy'olaba ntono abamu guyita musalaba engabo entono ne tuba n'engabo ennene eno togenda kuba nayo gwe n'ogiteeka mu bizinensi yo n'ogiteeka awakaawo gituuze butuuza awaka ebisigadde weesirikire ojja tuuka okuba nga bw'otyo bawulira nga bagamba awo kakalule kalogo oyo musajja Pawulo Ntale mulogo lwaki bajja kuyita omulogo anti ng'alaba akwegezezzaamu naye ng'alaba tebikola akwegezezzaamu osirani naye buli kadde alaba oyongera kubanga bw'otyo ogenda waggulu kati ate gwe gwahita omulogo naye lwakuba nti osobodde okuba nga bw'otyo ofuna engabo kale njala kutegeeza mukwano we products zino tuzirina osobola okuba nga bw'otyo ojja ekasubi ku kya bw'otuwa ku bitaala ojja kulaba ekizimbe ku kikubo ekidde Makerere ekya Princess Complex mwaliro gwa kubiri room eri S4 awo ojja kuba nga otuuka bulungi ofune products mukwano gwe tusobole okuba nga tutambula bulungi so nja kuba nga mbalinze mujje tusobole okuba nga tutaasa obulamu bwaffe naye kitukkiriziganye njala kuddeyo wamwe Matayo ate ayongere okuba nga bw'atyo atubangula kati ne bakola ekintu ekyo nti singa Kyagulanyi mbawa kyakulabirako nti nga bw'aba afudde ye ne bwafa bajja muziika balekewo dipredent obutasasamaza bantu n'okunafuya oba okuba nti tebalinawo bakyafuniramu kati ne bakulireetingawo ebintu bya mirundi ebiri mu kusookera ddala ba Biden abatuufu baafa abatuufu tebaliiwo waliwo bano ba Canadian tunuulira abantu abasinga obungi kambawo ekyokulabirako njagala munoonyezeko vidiyo za mirundi ebiri mutunuulire mukyala wa Trump mu 2016 mu kisanja ekyasooka ne mukyala wa Trump waleero we yabadde alayira mukyala wa Trump waleero babayita ba Andromeda munoonyereze ku bitonde bye bayita bya Andromeda mujja kumanya nti biva bwebiri be bazungu bosanga abazungu bano temubaawula naye eriyo ababategeera omuzungu alina enviiri enjeru abanga bwe tubeera wano e Uganda ne bagamba omwana munyarwanda yabara oba munyankora asara kakaati oba kitegeera nti oli musheshe kati ne mu bazungu omuwala alina enviiri enjeru abawa bbeeyi takwanibwa nabadugavu ba black american mpozi ng'oli serebu w'amaanyi naye bano ba bisaati kizibu nnyo okumukwana abawala baba babbeeyi kati ate abasinga ba Andromeda ye asobola okuyimirira mu kasana sikindi yaabwe banga ya brown basobola okuyimirira ne mu kasana ne katabakosa naye omuzungu owaddala kiba kikyupuli aba ne skin abatategeerekeka naye bo bali ba Andromeda basifutinga nti ayinza okulaba bayinza okulaba omuwala ali mu ddwaliro kati wano bakuleetinga system nti gwe bw'ogwa ku accident gavumenti ejja kuddusa emulago ekuggyemu ebibumba ebiramu bwaba yabyetaaga nga mulamu ate nga munene babimuteekemu kati ate eri bakikola naye bayongerezamu excess nti bw'olwala ng'oli mulungi bakuleetinga oba Andromeda yefuura gwe oba okufaanana gwe kati mu kufaanana gwe n'abanga asigala atambulira mu kifaananyi ekyo bo ne bamanya nti waali naye nga gwe wafa bekyama nga bakimanyi ekyama nga bakimanyi obutatakaala ensi yaabwe kubanga bakeera ne bawulira nti katugeze nti kamiriyoni yafudde oba Kyagulanyi tebajja kuddamu kuleetingawo show zaabwe bajja kuba tebakyakola ku kasente naye buli wasigalawo nga balanga sente zikisigala zikola ki zijja kati ate ffe eno tukyali wansi nnyo munanga abantu abafuga ensi eno abasinga obungi bonna baafa kambawo ekyokulabirako omuntu eyayiye essimu eno takyali mu nsi abaayiye ennyonyi baafa abaakola ebintu eby'amaanyi abaayiye kamera abadugavu bonna baafa naye bapulezidenti abaliwo bonna bali
under ba Pleiadian, Reptilian ne Octorius. Nsaba nkubuzemu katono nnyo. Ye Museveni akyaliwo. Museveni wali. Museveni tanaba tebasobola mukkiriza naye ye original yeriwo. Yaliwo. Original yeriwo naye katulinde. Mikwano gyaffe abalungi nde. Museveni yakyaliwo. Era ripooti ye asabe nnyo wakati mu kubanga asaba nnyo nsaba okkirize nkubuuze waliwo kyensaba otangaze nina mukwano gwange omu yanzijidde n'aŋŋamba naye Kalule nze ni musajja mugoberezi wammwe nnyo era ngoberera nnyo mwami Matayo naye njagala ontangaze ku nsonga Matayo ntandise nange okugira kubanga Matayo namuwulidde juzi yagambye nti mwami Museveni ngenda kumuddiramu nze mbadde ndowooza nti mwami Matayo aliko amaanyi nga Mukama Katonda yamutuma n'amuwa amaanyi agakola byakola naye ate olumu agamba nti ngenda kukola kino kati ekyo kale oyo musonyiye kati ate n'abanga ye Katonda Matayo kugamba abikola atya omuntu oyo omunnyonnyola otya okuba nti toli Katonda naye ate bw'oyogera olaga nga gw'ayina amaanyi agasembayo g'osalawo ky'oba oyagadde. Ekisooka mu byonna waliwo obusobozi obw'okukola ekintu kati kyekyo nange kye nali njagala nti singa wabaawo ekintu kyonna oba embeera yonna enteeka mu kweraliikirira kitegeeza mba sijja kukola. Nze nabagamba nti bwe mbeera wano teri mbeera esobola okubeerawo nga essuka degrees okatubalire mu degrees essuka degrees 2 naye mu mwaka ogujja ninayo show mu America ngenda sooka nfulumemu Uganda okumala emyezi nga 3 mulabe kiki ekisobola okuddako omwaka ogujja. Njagala sooka kufulumamu kubanga nina research zengenda okukola almost ngenda kwetooloola ensi yonna era nja kuba ntambula kubanga waliwo research ze nabadde nsomako nga ngezaako okwetegereza coordinates n'emiwaatwa abalinnya ennyonyi bwe tuva mu time space eya wano ba mu bire waliwo fray eziriyo ng'ate waliyo ebitonde ebimu ebyo bye bayita Andromeda naye nga webiri biri mu species endala. Ekintu kye njogera kiwanvu mukko oba kizito mukko nnyo nti naye waliwo akatimba oba waliwo level obanga omwaliro gw'ennyumba mu bire wali abantu ebitonde ebirala ebiri waggulu awo mweno universe yennyini eriyo obutimba oba enzigi ezitabiganya kufuluma kati ate eriyo n'obutimba obuli mu mazzi nga tebuganya bitonde bimu kuva wansi mu mazzi wabula ate nabadde neetegereza nga obw'omu mazzi bunafu lwansonga nti ebyokulwanyisa ebisinga mu nsi yonna test bazikolera mu mayanja ate agaliko enjegere oba obutimba kati buli webanga bitulika sound ey'eddoboozi eyo eba nnenne ennafu y'akatimba oba amaanyi ago kati bwe bunafuwa eri agatonda aganene ddala agatandise okufuluma kati njagala kwetooloola ensi yonna kutandika n'omwaka ogujja era ngenda kutambula nnyo okugezaako okusoma ku system ya nature lwansonga nti kati bw'otunuulira wano ffe kati wano tulaba bukedde eriyo awalala weweebase kati ange eyo ekola ng'omunaana ereetawo obudde nti okutambula bwe buti naye njagala tandikira mu Russia zire mu France Bulgaria America n'awalala okwetegereza time zone ndowooza jajje banyonyola okwetegereza time zone ndabe engeri gyesinzira juzi nali ngezaako okwetegereza freya omusana engeri gyegenda okwaka kati wano omusana temulaba nti gwaka tebyogerwa mu mawulire naye waliyo akasana akajja mu America. Nze nabagamba nti omuddugavu singa asoma n'amala university singa wabayo omuzungu asomye ng'omuddugavu gwasomye nayita mu bibiina okuva bebi paka university bamurankinga ng'omuntu asinga amagezi mu nsi yonna naye asomye senior 6
aba w'amaanyi nnyo naye wano ne bw'osoma n'ojjayo buli kitabo kyonna osigala kataala nga yeggwe osigala kataala so omusala gwase wano palamenti yeyatudde negwogerako Museveni yagambye nti bulijjo mbagoba muntu obazimugaana bugenda booki naye bwegunaayakako mu America ne bakwota yawano Al Jazeera, BBC, TVNN buli emu ejja kubeeraga ku musana awo omugenda okakasa nti omusana gwayasi kyokka nga n'ogwayaka ewamu gusinga ogwabali so enkyukakyuka oba mu bintu ebikolebwa mu kulaga amaanyi nze nina obusobozi obunzikiriza okukola kyonna katonda gyali nze siri katonda naye ninga bw'oraba nti katonda akuwako obuyinza kitwale nti kati ninga prime minister Nabbanja bwajja aba ne ode esobola okugoba ne RDC ku kitundu kati kivura nagamba nti eriyo ebintu eby'amaanyi nabadde ndabaawo ka video ka Museveni ng'agamba ndowooza kabateereyo bakalabe ng'agamba nti Janet tafumbangako Janet tashimangako mazzi Museveni n'oyogera just wano tuli mu kwewabulamu Museveni yagambye nti ayagala abakyala bonna babeere nga Janet ekitasoboka then namala n'agamba nti ekireetedde abakyala okulwala nti bafumbisa omuka gw'enku gubalwaza Museveni ng'omanye byantalo ekiyitibwa sayansi kiveemu bannasayansi bo booteeka mu ssente banga bakulimba bwe bati omuka kansoke nkubbireko omuka ogwo gwenku ogulaba ewaffe edda mu kyalo nze najjanjabanga abantu nga omuntu bw'alwala amaaso bamutwala mu ddwaliro ne bigaana red eyes nga nkwata abantu n'enkuba enku waliyo enku z'okuba ng'eno lwako eno luleeta effulo olubanga byovu omuka gwagwo ddagala lijjanjaba amaaso ate lyerimu erikalubya layers nezawano ez'amaaso n'amaaso kuba nti emisuwa migumu kubanga omuka ogwo gubanga kamurali kati buli wegukuyingiramu oleeta amaziga kati bwe mubaamu akawuka konna kafiirawo kati abanasayansi bwebanga bagambye nti omuka gulwazi please genda eruweero gw'omanye ebyemmundu naye kiyitibwa sayansi awo nkwegayiridde abo bakulimba abo bamulimbye nsaba tukkiriziganye Matayo kuba njatugeddeko mu topiki yaffe nene ey'olunaku lwaleero naye nga tunaba kubanga tugendayo sooka nyambe twanukule omulabi wange ono alina ekibuuzo kye nakuza mwezi 22 mwezi guno gwennyini ogwokusatu kitegeeza kyenkani tubulayo sabbiiti 2 zokka tugenda kubanga twolekera ekagaddi ge matikira ga Matayo abantu bangi balaze interest okubanga babeera naawe ku lunaku olwo naye balina ekibuuzo kale bwe tuba tugende wa Ssaabasajja Kabaka ku matikira na biki abakyala baganda bambala gomesa abasajja bajjira mu makanzu bwe mutuyita ku mikolo egy'okwanjula egy'embaga twambala tuti ku mukolo ogwo tugenda kwambala tutya tulungamye ekisooka omukolo gw'abaddugavu kansooke mbagambe kino omukolo okuguteeka ewaffe kagaddi nakikola kubanga Abamerika baali bagenda kumpa ssente tukikolere mu Amerika nti Matayo muwulire mu byafaayo nti Amerika yamutadde mu bagiyita Guinness Book of World Records nti Matayo gye bamutadde yafuuse w'amaanyi bakoze kiki kyogambe waffe tejja gubaayo omukolo gwa kalica nagaana abazungu nenjagala nkukolere mu kalica abasinga obungi emabega tuse nga tugamba nti bw'ofuna ekizibu abantu abamu buli bafuna ebizibu baddukira ku bijja abalala ne baddukira mu makyaki omaze omwaka mulamba togendangako wamu omaze omwaka mulamba toweerezangayo yadde ne muzaddewo kasukaali gw'olowooza emikisa onoogijjawa abantu abasinga obungi nali ntunulirawo vidiyo ya Bugingo ng'ayogera omanyi Bugingo kati takyali pasita
wabula yafuuka kojja ate byayogera ebimu bibaayo. Yagamba nti ba MP abanyankole oba abava wabweru wa Buganda ku Mande bwe bafuna ku Lwokutaano buli we bafuna omusaala motoka zibeera ku Masaka Road bagenda gula faamu zange. Ba MP abaganda ku weekend bakwata bamaraya baabwe kubatwala ku bagenda mu lodge na mu beach mu bufunze nti omukole engeri gye kiri nti gwa culture mujja kwambala culture naddala mwambale bya kifirika kubanga bye tugendamu just nze Abamerica engeri gye bampita n'eŋŋaana njagala tukikole mu culture okulaga omuzungu nti naffe Africa twesobola sikikola nti lwa Uganda sikikola nti lwa baddugavu sikikola nti kikola ku lwa family yange nkikola kulaga abaddugavu nti tusobola njagala mumpeeyo omuntu gwe baali mufokasinzeeko ng'omuddugavu. Abaddugavu muli b'amaanyi naye olw'okuba nti baba programme nga mu bintu byonna area zonna nagenza okunoonyereza buli department yonna etta eri wano mu Africa okutta omuntu n'afa okusiriwaza omuntu amadiini aga buli kika gali wano mpaayo ensi nga erimu amadiini ng'agali wano mpaayo ensi gye bakoleramu chemicals ng'eziri wano continent ng'eziri wano mu Africa mpaayo ensi gye bakyasinza okusiriwaza n'okuteekamu education ez'ekiyaayi nga wano mu Africa mwe muli abanga babaleetera ebintu bingi omuzungu talina muntu gw'atya ku nsi kuno ng'omuddugavu omuwarabu akula omuchina akula ku speed ya kika kya waggulu naye mu olunaku omuzungu lwali bavaako ne bwamala emyaka 5 gyokka ali batakyasobola kubagoba kubakwata kyova olaba nti buli kyakola kyonna emyaka n'ebisiibo alwana kunyigiriza muddugavu kubanga tayagala mututumuke kubanga bwe munaatutumuka musobola okukuleetingawo embeera nga esinga y'omuzungu gyakoledde emyaka n'ebisiibo kati mwe mwafuuka laboratory kugamba muli basibe abatalina misango koffe kubagezesereza kumwe bakolera research ate ekirala nti tebabakkiriza yadde mulabuke tetulina kuzuukuka tunuulira meeting zonna ezisinga ze executive mu nsi General Assembly ya UN akakiiko akaliko akakulu mulimu ba Saudi ba Russia ba China ba Indonesia ba Yindi ba America ba France ba Angereza bwe bati teri omuddugavu atuulako bwe wabaawo bino ebyobulamu muzungu kati nze tageti yaabwe bwe mala okubawa bye baagala kitegeeza nti kati CDF ajja kuba muzungu Vice President ajja kuba mu America Prime Minister ajja kuba mu America kati nga order zonna zemufuna buli ekitambula mu Uganda bano aba CID musimayito mu magambo olwo aba ajja kufuuka muzungu so kati nze buli wendabanga nze eriyo ebintu bye ntunuulira n'ensirika bwe ndabanga bagamba nti Museveni w'amaanyi biki by'amaanyi omuntu omu aba agasa eggwanga lyonna naye lwakuba nti mu gavumenti ya Museveni boolyawo tulinamu abaana n'ebyana nsaba katono nnyo